bamusiza akabulugana ne banyinaze. Amina. Mu ekyokubiri nzijukiza Sabbiiti ejjanga 5. Awo. Omusumba n'omukyala Kakembo. Awo. Nabe kinakuŋŋaanyizibwa. Kinasondebwa. Kyakusereka kkanisa yaffe ya Shalom Bukasa. Bangi bankubiddeko nga bajja kubaayo. Naye bw'obeera eyo nga wandyagadde naye nga tojja kusobola. Olw'ensonga emu oba endala. Era osobola okutuuka. Mazima. Notuzimbirako. Ettaffaali n'oliweereza ku 0772 077 50 5 44 nyanya 44 nyanya. Erimanyaga John Biddi Kakembo. Kyekyo musumba waffe yennyini. Oteekako Shalom oba kanisa. Kiba kirungi ne bw'oteekako gy'ovudde. Naye tugenda kujja tusanyukire wamu naawe. Amiina. Tugenda kujja. Lunaku olugenda kuba lunyivu nnyo. Ndwesunze. Mbadde nange nja kubaayo. Amiina. Nja kubaawo. Musumba tuwonge mu maaso ga Mukama waffe. Omutukuvu Katonda waffe, webale nnyo tuwa essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Webale nnyo okugumira byonna n'ofa n'ozuukira. Nga ye assurance naffe tugenda kuzuukira. Nga tukuyigako, nsaba tuleme kubeera ng'abatume. Naye tukkirize ebyo byaliwo n'emitima gyaffe gyonna. Mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo taata omusumba olw'okutusabira nga tugenda okuyiga. Omukono gwange omulungi awuliriza leero mulundi guno tukomekereza ekitabo kya Makko. Kyenzikiriza nti kaakati kituwabudde nnyo ate kyongedde nnyo okutuyigiririza ddala. Katugende butereevu, Mukama azuukidde. Mukama azuukidde. Byakuyiga ki bye mwalondo byeyo musumba wano? Pulaani y'obulokozi nziramu okukigumiza nga bwe twatandikira. Yakolebwa dda n'ensi tennaba kutondebwa. Mu bintu byonna ebifuga eggulu n'ensi Katonda gy'abeera ne bamalayika be, ekisingayo okulondooza nteekateeka ya bulokozi. Enteekateeka ya bulokozi yali yakutuukirizibwa Yesu nga aze ku nsi n'ajja. Amawulire agasingira ddala obulungi agaasookera ddala bagayita it is finished. Kiwedde. Bwe yalangira ku musikozi kiwedde. Ebbanja lisasuddwa n'okufa kuwanguddwa. Ago mawulire agasingayo obulungi aganyeenya ensi yonna okugyako eyaffe. Agokubiri agaddako azuukidde. Kubanga bw'azuukira ajja n'ebisumuluzo by'okufa ne magombe. Wandisuubidde nti engeri gye kyayanirizibwa mu ggulu mu universe, amawulire ago engeri gye gayanirizibwa ne gasanyukirwa ne kuno ku nsi bwe gandikoze eki bwe twandigaagadde bigandibadde azuukidde buli wantu twatwate tuwulira azuukidde ekyennaku si bwe gwali kyatwala ebbanga okuyingira yeresoni yaffe yaleero. Naye gasigala amawulire malungi nti azuukidde. Weewaawo zibu nti ffe be baalwanira be baafiiririra twalwawo okukitegeera. Mukama azuukedde. Tugenda kutandika Makko essula 16 olunya olusooka paka ku lwokusatu. Awo Sabbiiti bwe yaggwako, Mariyamu Magdalene ne Mariyamu nnyina Yakobo ne Salome ne bagula ebyakaloosa bajje bamusiige. Awo bwaki enkya ku lunaku olusooka mu weeyi,
enjuba bwe yalinga yakavaayo ne bajja ku ntaana awo baali beebuuzaganya bokka nti ani anaatuyiringisiza ejjinja okulijja ku mulyango gw'entaana. Tweyanziza nnyo bagenda ku ntaana mu Luganda bagambye kusiiga kusiiga naye balina ebizibu bibiri byebalina okusooka okujjawo baba bakutuukiriza mission ye batutte. Kantandike ne mukyala Kabiito nsonga ki ezo ebbiri ne bw'osooka ompaako emu kye balina okusooka okweŋŋanga baba bakuyingira mu ntaana basiige n'obuloosa bwabwe buno bwe bakoze eki bwe bafunye. Ensonga ebbiri esookera ddala eyogeddwa nti baali ejjinja eryateekebwa ku ntaana ya Kristo lyali ddene. Abataputa batugamba nti lyali lizito wa ttani 3.5. Kati nga bakazi bokka beebuuza ani anaalijjawo tusobole okuyingira okusiiga omulambo gwa Mukama waffe ki? Sewankamba. Ku ntaana eno kwaliko n'abakuumi kubanga twala ekifaananyi nti Abafalisaayo babagamba nti ono gwe tuzze tulaba ajja akola ebyamagero ayinza okufuutukayo nga temwakuumye. Kati kuliko n'Abaruumi bakuumye bagamba temubaako we musumagira ajja kuvaayo. Musumba tugeze ebizibu ebyo bibiri babisolovinze kiki kye basuubira okusanga mu ntaana? Kibazze okukolako omulambo era balowooza engeri gye bagenda okusiiga kunaaza kukola ki kyekiri mu mitima gyabwe kusangayo omulambo. Tetulinayo tubalaba nga bagamba luno olunaku olwokusatu lwe yayogerako azuukidde. Nedda mulambo ne mu kugula ebintu bagula kusangayo mulambo. Ye expectation yaabwe yonna. Katulabe Mako 16 olwokuna paka ku Rome 7. Abo baatunuulira ne balaba ejjinja nga liyiringisiddwa ku bbali kubanga lyali ddene nnyo. Awo baayingira mu ntaana ne balaba omulenzi ng'atudde ku luuyi olwa ddyo ng'ayambadde olugoye olutukuvu ne bawuniikirira. N'abagamba nti temuwuniikirira munoonya Yesu Omunazaalesi eyakomererwa azuukidde tali wano laba ekifo we baamussa. Naye mugende mubuulire abayigirizwa be ne Peetero nti abakulembedde okugenda e Galiraaya egye muli mulabira nga bwe yabagamba. Tweyanziza batuuse ng'ekizibu ekisooka kye batidde. Ebizibu actually byonna ebibiri tebiriiwo. Ejjinja teririiwo. Tetulina n'abakuumi tetubalabye bayingidde munda naye basanzemu batugambye omusajja mukadde Kiwanuka yali muyise bano abaali bayitawo n'alaba ejjinja nti teririiko n'ayingira munda. Yali ani oyo mukadde Kiwanuka? Bayibuli egambye nti omusajja ayambadde ezitukula ate eky'omukisa omulungi atudde na ku mukono ogwa ddyo. Nti ng'atudde awo ku mukono ogwaki ogwa ddyo tulowooza nti yali malayika eyali omutume yali atumiddwa okuva mu ggulu ategeeze bano abazze okulaba omulambo nti bye mbadde mulowooza si bwe biri, ye yazuukidde. Kubanga singa omuntu ono teyaliiwo abantu bano bandiwuniikiridde ne balowooza nti abakuumi osanga baamugjeemu ne bamutwala mu kifo ekiki ekirala. Tuyanza olwo bano abayigiriza nti abantu bano abakyala bagenda ku ntaana nkyamu. Mukyala Kabiito omukakasa otya nti abantu bano entaana gye baatuukamu mwemu bwe baziika Yesu Kristo? Nti era lwaki bakyala be bagenda ku ntaana gye twakomekerera mu ssula ye 15 okutandikira ku 42 paka ku 47. Twalaba Yesu bw'amala okukolebwako byonna byamukolebwako akomererwa ateeka ku musalaba. Yusufu bw'amugjayo abakyala bajja bagoberera
era amussa mu ntaana nga bakola ki nga balaba kale baali tebayinza kugenda ku ntaana nkyamu kuba baalaba tebana nti abayigiriza ba Yesu Kristo bagenda ne bajja ejjinja ne babbamu omulambo ne bagenda nabo muzumba abate tubakwata tutya singa bagubbamu abakuumi baali luddawa babawanguzi babasinga amaanyi babasinza maanyi bano kyebaali beewala abateeka Yesu abatta Yesu kyebaali beetanira ennyo mulambo kubeera muki teriyo jjinja lyonna libandirese nga tebalivuunise kukakasa n'okunoonya omulambo guno gikukoze eki naye tulaba bulabi nga bagula abasirikale abaasuze eri abange temwogera era ssebo n'abayigirizwa bennyini baali tebalina we bafuniramu mu kubba omulambo gwa Yesu Kristo baali tebalina we bakola ki we bafuniramu kubanga ekisooka yali afudde already aziikiddwa ate pulani yawe yonna yali emaze okukola ki kuyiika baali baagala omu abeere ku mukono ogwa ddyo omulala abeere ku gwa kkono Peetero yabuuze tulifuna ki twaleka ebyaffe byonna Yesu byamugamba n'okubitegeera tabikola ki tabitegeera kakati ekibaagaza okubba mu omulambo kyali kiki ate singa gwamala ne gubbibwamu oba oyagala oba toyagala kubanga ensi yali efugwa Baluumi bandinoonyeza abayigirizwa bonna buli omu gyakola ki gyali zanjigiriza nyingi endala ne bagamba nti Yesu ku musalaba yazirika buzirisi bwe bamujjayo ne bamuteeka mu ntaana n'adda engulu bw'amala okudda engulu ejjinja n'alisindika ne livaako abakuumi n'abakuba n'agenda ewabayigiriza be n'abagamba nzuukidde nga bwe nabagamba eyo nayo njigiriza abalala ne bagamba Yesu yalina muganda we twin brother nti baana abayigirizwa gwe bakola ki gwe baalaba abalala ne batugamba alien simanya zaava mu ggulu ne zimutwala so byonna sitaani ng'agezaako kujjawo musumba kyatugambye nti he is risen twamaliriza tugamba nti abantu singa Yesu teyazuukiranga okuzuukira kwa bulimba abantu bano baalikiriza ne bafiirira obulimba Peetero n'agamba nze munkomerere upside down ne bateeka Yokaana mu pipa ya buto ne babatta naye nga kye bafiirira bulimba ne tulabira ddala nti tekisoboka naye olw'omusanvu amaliriza n'agamba nti ne Peetero lwaki Peetero naye amwongerako mukyala Kabiito tujjukira nga mukama waffe akwatibwa n'okubonyezebwa Peetero nga wali mu luggya we bamukaligira ebibuuzo n'amwegaana era byonna bigenda okubaawo okuziika biki musajja atunga ali eri akaaba bizibu malayika bw'awa abakazi bano instruction nti mugambe abayigiriza n'ayongerako nti ne Peetero si kulwanga Peetero yagwesalidde dda nti nze sisaanira asigale eri naye ekisa kya Mukama Katonda waffe nti bwe twenenya ye wa mazima okutusonyiwa ebibi byaffe mube yasonyiwa ne Peetero yalimu wadde yamwegaana amen katugende Mako 16:8 ne bava ku ntaana nga badduka mangu kubanga okukankana n'okusamalirira byali babakutte so ne batabuulirako muntu kigambo kubanga baatya twalisuubidde abakyala bano lwe baalitegedde nti Yesu azuukidde baaligenze bajaguza azuukidde bali kitaalikidde ne mu ntaana munda omusajja olwandi bagambye nti yazuukidde nga batyabula mazina kuba nduulu kusanyuka naye batugambye bagenda tebalina kye bayogera kubanga baali batidde lwaki baali batidde musituse wankamba kyali kya kyewuunyo gye bali newankubadde bazze babiwulira bazze babiigako
experience ngoba okukiyitamu okukirabako kyali kyakyewuunyo gye bali so kyabaleka kituufu abantu bano Yesu yali ayogedde ebigambo bingi buli lwe yabeera nabo emyaka gyali kumpi 3 ng'ayogera ebigambo byebiki byebimu ebyokufa kwe n'okuzuukira naye ekigambo kino ng'omuntu ateekeddwa mu ntaana n'amalamu olusooka olwokubiri olwokusatu baali tebakirabangako newankubadde nga Yesu yali amaze okuzuukiza Laazaalo yamuzuukiza obudde nga tebugenze nnyo bayinza okugamba nti yali aziriseeko buki aba muwala wa Yayiro n'abalala naye kino kigenze mu nnaku mmeka 3 si bangi nnyo abaali ab'okukikkiriza ne kino tukitegeere nti mu Isirayiri mwalimu enjigiriza egamba nti tewali kukola ki kuzuukira kaakati newankubadde waliwo abamu abatagikwata nti kituufu nga bo bakkiriza mu kuzuukira naye banno enjigiriza eyo egenda naye esensera eyingira mu bulamu bw'abaki bw'abantu n'ekirala nti obutassa mwoyo ku bigambo bya Yesu abantu bano Yesu yayogeranga nabo naye ebigambo bye tebabisangako muki mwoyo tebatunuuliranga byawandiikibwa nga bwe bikola ki kyoba olabanga Seventh Day Adventist tuli banjawulo kwantukiririza mu Bayibuli yonna ate yo yokka nze ndowooza n'ekirala lwaki baali batidde ekisookera ddala eno society yali tessa nnyo kitiibwa mu bakyala kuba n'ekirala Yesu yali yabasonyiwa nga yabasembeza nga atambula nabo naye community yali ekyaba condemning oba yali ekyabavunaana okugeza omukyala ono Mariamu Magdalena we yali tannasinkana Yesu yali mwenzi kati nga bo society ekyalaba omukazi omuki kati gwofubutuka eno gwe bamanyi nti gundi ow'ekikolobero bwe kiti obagambye nti bannanga azuukidde batandika okubuuza obujulizi buliwa anti omusajja agambye kweganga expression yokka ekola ki etiisa n'ekirala Bayibuli yaragula agenda okujja okuviira ddala mu kitabo kya Lubereberye najjanga ayogerwako bannabbi agenda okujja kabaka mutabani wa Dawudi tebe ya Dawudi Abayisirayiri okuva nga mwana muto ayigirizibwa nti obwakabaka bwa Isirayiri bugenda kuddawo newankubadde nga bafunanga ebizibu ne bakubwa ne babeera mu bunyage ne bakola ki Isirayiri agenda kuddawo kubanga Masiya agenda kukola ki kujja ateekewo obwakabaka obutalivaawo emirembe n'emirembe Isirayiri nga yefuga mu mawanga gonna omuntu yayonkanga kiyonke n'akikuliramu tebakirootangako nti Masiya bwajja tagenda kuteekawo bwakabaka bwa ku nsi agenda kuteekawo bwakabaka bwa mwoyo bwakufa kusasula bbanja kuzuukira n'okulokola abalina ebibi ekyo si bwe bakitaputanga y'ensonga lwaki okufa kwa Yesu kyali kikyamu nnyo newankubadde ng'omukadde kyonoka bwagambye ekibagambanga lunye naye nga tekiyingira lwaki bwe kibeerawo ate obwakabaka bunabeerawo butya era nga bo kyebalowooza kutuula ku kkono noku ddyo obwakabaka aliwo omulamu ow'ekitiibwa olw'obutamanya kigendererwa kyakufa kwa Yesu okufa kwaba kuba bubi nnyo okusinziira ku ntegeera yaabwe ey'obwakabaka bino ebyokuzuukira tebikola sensi abakazi okusirika nga bibasobedde tetumulabyeko oba kiki byaini shock nebabeera surprised okuba nti omulambo gwazukidde kasoma olw'omwenda mako 16 abo bwe yamala okuzuukira mu makya ku lunaku olw'olubereberye mu nnaku 7 n'asooka okulabikira Mariamu Magdalena gwe yagobako dayimooni 7 ba oli wa kuzuukira gwe Yesu Kristo
nga basajja bakukubye emiggo ku Friday ne bakukolako byonna bwoba wakuzuukira musumba kakembo akansoke musumba kakembo ng'oli wakuzuukira nga gwe Yesu Kristo osooka kusisinkana ani ngenda ewa Kayafa siyingira mbeeno bweru nentuma omuntu genda mugambe nti Yesu akulinze ali wabweru wali newa Pilato nengenda ewa Pilato nyingira buyingizi mu kisenge oba wasibe akwekanga bwekanze niye tulaba Yesu bwazuukira akusooka kusisinkana mukyalo ono Maria Magdalena mulowooza lwaki kansooka omukyala yennyini mukyala Kabiri bwe tusomako mu njiri endala eya Yokaana yatutagenda soma olw'obufunda bw'obudde Yokaana 2:11 paka 18 nti bwe bamala okubategeeza nti Mukama waffe azuukidde Peetero ne Yokaana n'abakyala bakomawo emisinde bwe batuuka nga tewali kiriwo bali bo ne bakola ki ne bagenda omukyala lwaki yalabikirwa Yesu yaliwo yasigalawo era eri mu Yokaana emboozi eragwanga agamba ayogera n'ono gwe bayise omulenzi ayambadde ebyeru nti oba olina gy'omutadde ndagirira mujjeyo. She was available. Okay. She was there. Omukyala ono yali wanjawulo ku bantu abalala. Tujjukire nti bwe yali ajja n'abakyala banne ne bakyala banne nabo balabanga bebasobedde nabo ne bakola ki ne bagenda naye omukyala ono n'alemerawo Mariyamu naye kyekimulemezaawo omukyala ono yalina omukwano ne Yesu. Lwaki? Yategeera obulamu bwe nti yali si wa kubeerawo. Ebiseera ebisinga lwaki tugaana okuwetisiga Katonda waffe kubanga tumanyi mbu obulamu tubulina ku lwaki ku lwaffe. Naye Mariyamu yategeera nti obulamu bwalina si bubwe kyali kisa kyani kya Katonda y'okubeerawo. Singa naffe tutegeera ekyo ndowooza twandibadde bawanguzi mu Mukama waffe Yesu. Kino mbadde njagala nange nkyogere mu Luzungu ndyoke nfule okulaba nti nkikyusa nti omukyalo ono yalina profound relationship ne Katonda ne Yesu Kristo kukyadde nga tasobola kuva mu maaso ge nga talina walala waalina ayayanira kubeera mu maaso ge era ne bano bwe bagenda asigala ku ntaana olw'omukwano olwa relationship gy'alina ne Yesu Kristo. N'ensonga endala omukazi ono yaleeta amafuta n'agafuka ku Yesu ekyali out of context nga tekituukirawo kubanga baali bategeera amakulu gaakyo ne Yesu Kristo yennyini n'asema n'agamba nti onziise muntegeera gye nva okunyonyola eyali erowooza nti obwakabaka bwa Katonda bwa politics yeyawukanako ku balala muntegeera ye n'aziika Yesu ng'akyali mulamu. Yesu bw'asooka okweyolekawo n'alina akamyuzuula kafunyeemu kale. Era tulaba mu Yokaana omukyala yeeripa ku Yesu amunyweza si kulwanga abulawo si kubanga addamu okubulawo olw'omukwano gwe yalina naye nga tayagala amulekewaawo nga mukadde Kiwanuka bw'atugambye alina enkolagana yalina omukwano. Twagala tweyongereyo Maka essula 16 olunyolo 10 paka 13. Oyo n'agenda n'abuulira abayitanga naye nga banakuwala nga bakaaba. Awo bo bwe baawulira nga mulamu ng'alabiddwa ye ne batakkiriza. Takati zekyawo. Tusooke tukomekaawo. What will it take to make them believe? Ne batakkiriza. Baali baagala asigaleyo nga mufu nga tazuukidde. Afazaali.
kyekyali kibakakkanya emitima ati omuntu kati tusomere nezino eddala enyiriri tumale tukomewo mukadde abadde okomye kula 12 paka 13 ebyo bwe byaggwa n'alabikira bannaabwe babiri mu kifaananyi ekirala nga batambula nga bagenda mu kyalo awo abo ne bagenda ne babuulira bali abalala so ne batakkiriza omukyala agenze n'abagamba ne batakkiriza bano betulaba ababiri bannaabwe ate eri mu Luka 24 batulaga nabo balina bye basooka okwogera titwali tusuubira yanaalokula Isirayiri naye luno olunaku lwakusatu mu bufunze nga nabo tebakola ki tebakkiriza bwe bamala omutegeerategeeramu ne baddayo ne bagamba bannaabwe nti yazuukidde ne be bagambye nabo ne batakola ki ne batakkiriza ekibuzo kiri nti lwaki tebakkiriza ng'ate yabigamba nga bwe tuzze tusoma mu Maka 9 ng'abagamba omwana w'omuntu agenda kuweewawo ennaku 3 azuukire naye tebakkiriza paka kati mukadde Kiwanuka lwaki tebakkiriza abantu bano nakyogeddeko dda nti tebaamanya byawandiikibwa baagaana okusoma ekigambo kya Katonda okuva ku lubereberye nga bwe kigamba kubanga bw'atandika n'abasajja bano ababiri abagamba nti mwe abasirusiru abatalina magezi ekyabalobera kiki okutegeera ebyampandiikwako okuviira ddala ku Musa ekyo ago ge mazima nti abantu tubeerawo naye ng'ebyawandiikibwa ku Mukama waffe tetubikola ki tetubisaako mwoyo newankubadde ne mu kiseera kino kyennyini kye tuli naye mukadde wangisebo tuyinza okuba nga tubisaako kubanga mwaba bataategeera mwalingamu n'abafalisaayo n'abawandiisi n'abamateeka abasiiba mu Bayibuli naye sitaani okuva ku lubereberye mu lusuku Adeni sitaani abuza mazima akwata ku bwongo ensonga enkulu gye tujjayo wrong theology yakabi when you get the enemy wrong you get the savior wrong sitaani kyafaako ennyo kukyusa mazima gano ne bwakyusaamu katono bwe kati n'okufa temulikola ki okukatereeza ne bwoba ovudde mu ggulu Yesu okutereeza nti obwakabaka bwenjogerako bwakusonyiyibwa bibi ku bulamu butaggwaawo nga ffe twamanyi nga ffe tulinda buli ne bwana akiddinga nerundi emeka kiba batakkiriza ndabanga abaddayo ku mirembe egyo bwe gyali mu kiseera kino oba nze ndaba obubi oyogera ge mazima abantu bano bakwata obukristaayo ne babuwulira abantu era ne babuyigako nga balowooza bujja batuusa mu ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga oba ey'obufuzi si kuyiga ku Katonda ng'omunonozi waabwe kye baabuuliranga ensi singa baategeera nti Katonda ajja ng'omunonozi ne batanoonya byabwe Kristo bandimwaniriza wano we wali obuzibu kati era kakati wano ng'azuukidde Yerusalemu yandibuze wenywera amazzi ne bandibadde batono bati bandibuutikidde ekibuga kire kinene ne Kayaafa yandivudde n'abagamba mulondeewo bulungi naye tebaabimanya ekitwewunyisa wanje musonga soresebo nsonyiwa itizoke musonga ekitegeeza ne ku mulembe gwaffe guno tulina nnyo okwegendereza okuyiga amazima nga bwe gali ebyandikibwa ng'omukadde bwalumiriza wrong theology wakabi nnyo sitaani akyusaamu katono bweka neribula nerigenda litomera amayinja twalisuubidde nti Yesu mu kuzuukira kuno yaligenze direct eri abayigiriza n'abagamba temulaba emikono
nzuukidde yenze naye tulaba atwala ebbanga wano batugambye n'ajjira mu ngeri endala oba yali ayambadde kakofiira tetumanyi lwaki tagenda direct n'abeebikkulira n'agamba nvuddeeyo yenze lwaki kitwalira ebbanga ate n'alabikirako bano ate n'alabikirako lwaki tagenda direct n'abalabikira bonna nekiggwa mukyala Kabiita twasomako mu Yokaana nti mu lubereberye waliwo kigambo n'aba Katonda oyo eyaliwo nga buli kimu kikolebwa yali amanya emitima gy'abayigiriza wano nga wadde atambudde nabo emyaka 3 n'ekitundu bakyetaaga okusomesebwa eri mu Luka 24 bwe tusomako ku lugendo lw'Emmaawo okutandikira ku lunyiriri lw'13 n'okweyongerayo bw'abasanga nga boogera ebyabwe n'agamba nti mubuuzaganya ki bamubuuza nti tomanyi kifa Yerusaalemu twali tulowooza era yakola ebyamaanyi yakola atya n'abagamba nti bantu mmwe temujjukira bwe kyayogera bwe kiti okuviira ddala mu lubereberye kati bagenda okuggula amaaso nga bamutegedde yali a personal encounter with everybody gwe yalabirikira nga azuukidde yalina obubaka obw'enjawulo obw'okukola ki obw'okuwa era bano bwe batanula okudduka emisinde okudda e Yerusaalemu nga bakakasa nga bazibusa amaaso nga n'ebyeyayogera nga tannafa kati bikola nnyo amakulu kyava tagenda butereevu kubanga omulimu gwali gulina okutambula engeri gye gulina okutambulamu katono nnyo nti nze kyendaba mu bulamu buno obw'ekikristaayo tuteekwa okusaba ennyo Mukama abikkula amagezi gaffe mu bukristaayo mwe tutambulira kubanga amagezi agaffe galina bye galowooza eby'omu nsi nnyo bingi kakati olw'okubanga galina eby'omu nsi bye galowooza nga bingi nebegasoma oluusi tebikola makulu gabitaputira mu bye galowooza kati tusabe Katonda atuwa amagezi ag'eggulu gatuyamba okuwangula ensi eno bwe tutagasaba tetuyinza kuwangula ki okwongerako katono ku kyamukadde twakiraba wali emabega nga tuyiga nti abantu bano baali batamiivu ku lw'obukulembeze obukulembeze bwali bubayisa bubi nnyo kati nga balowooza nti buli ajja wakujjako buli obukulembeze bwe bununuzi bwe baagala tebaagalayo bulala ye wrong theology gwe kiki ekikunyigiriza essano kyowulira nga buli muntu kyekyo nga bw'oba onoonya bununuzi obwagaliramu eri ne bagamba nti kakati kiri ku lusozi gundi bw'otuukirawo bw'oti kiwedde bakugamba nti bw'okola gambling ojja kuyitamu obununuzi bwonna n'essaala zo zonna ne Kristo ayina okujja akuyambe mu gambolingi wo waatajja taba Kristo akati sebo omusomesa Yesu kyeyagenderera mu kulwisa ayagala bazuula amazima bokka naye nga bagasinziiza ku byawandiikibwa lwaki agenda kubalekera omulimu ogw'okubuulira amawulire gano amalungi tajja kubeerawo kugenda nga gamba bannange yenze enkovu muzirabye mubakkirize yenze naye ayagala bakozesa ebyawandiikibwa bimwogerako okuva ku lubereberye bimalewo okubamatiza nga bano ababiri abagenda Emmaawo ekyandiikibwa kigamba kitemukadde nti bweri ayogera nabo emitima gyabwe negikola ki ekibatyemuka wamaddala wamma bwekigamba Jesus was correcting bad theology bagenda okutuuka gye bagenda nga batandise okumyuzuulamu kwe kumutegeera bwe bamutegeera bwe bafubutuka emisinde baali balowooza nti bagenze bategeeze bali nabali bakyamukenga bo katusoma olw'14 mukadde Mako 16 olw'10 oluvannyuma n'alabikira 11 nga batudde ku mmere n'aba n'ennyo olw'obutakkiriza n'obukakanyavu bw'emitima gyabwe kubanga tebakkiriza abaamulaba ng'amaze okuzuukira
mutuufu okubanenya kuteesa ya mutuufu lwaki abanenya nti mutuufu ddala okubanenya kubanga abantu bano batambudde ne Yesu gye twatandikira ekitabo kya Marko nga tayagala nnyo ku revealing identity ye naye essuula bwe zagenda zigenda mu maaso kati ng'abalaga olugendo lwe lumutuusa ku musaalaba era byonna nga bibannyonnyolanga bwe binaaba n'ekirala lwaki mutuufu okubanenya bwe yali nabo waliwo bye yabagambanga ne bituukirira mugende mujja kusanga endogoyi bwe bababuuza mugambe bwe bati endogoyi ne bagisangawo mugende mujja kusanga ow'ensuwa abatwale paka mu kisenge ekya waggulu byonna ne babikola ki ne babirabako lwaki mu bye yabagamba balondamu okukkiriza ebimu ate ebirala ne batakola ki ne batabikkiriza nja kukubwa embooko ono ajja kunneegaana oli ajja kundyamu olukwe byonna ne babirabako kati abavunaana okulondamu ebimu ate ebirala ne babikola ki ne babireka gwokyogedde noga nti yabagaa mugende muleta endogoyi endogoyi bagitegeera bwe bagireeta tebalinda instruction nga bajja mu ngoye n'amagandula nga baalira mu kkubo kituukira bulungi nnyo ku theology waabwe ngozaana akaaba haleluya praise the Lord ani agambye mukadde kyono kaguwa agambye nti entaputa naye basoma bataputa kusinziira ku ndowooza yaabwe kakati bino ebyokufa tebirinayo bituukira ku ndogoyi tweyanziza mukadde nja kusaba tugendeko mu kubikulirwa essulemu onyero 17 n'olw'omunaana twagala tulabe ku bukulu bw'okuzuukira buno azuukira ono ayogera ki 17 bwe namulaba n'engwa ku bigere ng'afudde n'anteekako omukono gwe ogwa ddyo ng'ayogera nti totya nze ow'olubereberye era ow'enkomerero era omulamu era nali nfudde era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe era nina ebisumuzo by'okufa n'ebyemagombe. Amina nnyo amina. Musumba tutandisa tugamba statement enkulu esooka nti it is finished kiwedde era abasinga twali tukomaawo nga tumanye eyo ye statement yokka enkulu atufiiriridde ng'okuzuukira tetukiteekako nnyo ki nga tumanyi afudde afiiridde ebibi byaffe naye lwaki okuzuukira kuno nsonga nkulu mu bulamu bwaffe naddala abakristaayo. Mwami Sewankambo yekakasa obulokozi bwaffe bwazuukira olwo n'alyoka alangirira obulokozi eri ensi yonna ng'atununudde. Okufa yali mukulaajana. Tujjukire nti Yesu bwe yali nga ali ku musaalaba akaaba essula gye tumazeeko emabega Eloi Eloi lama sabakusani nga kitegeeza katonda wange kiki ekikukoze ekikundesezza nafa nateekebwa mu ntaana nga tumanyi nti katonda amukoze eki amulese naye bw'ayingira mu ntaana mu nnaku 3 oyo gwe yalowooza nti amulese n'amuzuukiza. Eryo si ly'essuubi lyaffe naffe bwe buwanguzi bwaffe kubanga bwazuukira kitegeeza nti enkwatagana eya Yesu Kristo yali ku nsaalaajana ne katonda ow'omu ggulu ezeewo olukonko olwali lutwawula ensi n'eggulu ne lukola ki ne luzibibwa. Twayiga luli nti okufa kwa Yesu mawulire malungi gyendi kubanga yakwata ebibi byange byonna n'eggeyeena yange n'abikomerera ku musaalaba. Kale bwazuukira byo byasigala eri nze kati ndi muntu mujja nnyo omumbejja wa Yesu. Gamba nti nankomerera ku musaalaba obisanga munze twakomererwa mu ye yes netufiira mu ye netuzuukira mu ye. Ako kakulu nnyo kakati bwe tuba twafiira mu ye
ate tujjawo essubi ery'obulamu obutaggwaawo kubanga mu ye mwe twafiira ye bwazuukira naffe abafu abatalina bulamu ate tuzuukirira mu ye ye kwe kufa kwaffe okuzuukira bwamala okututta tetulina ye bwamala okututta bwazuukira ye bwe bulamu obwo bwe bufuuka obwafu n'obulamu bulina kakati si bwange mbulina lwakukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala neye wayokolwa. Amen. Tugeyanziza katugendeko mu Bakolisi ekisooka essula 15 olunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu. Tuli ku makulu g'okuzuukira kuno lwaki kukulu nnyo. Bakolisi ekisooka essula 15 olunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu. Kale mbategeeza abooluganda enjiri gye nababuulira era gye naweebwa era gye munywereramu era gye mulokokeramu mbategeeza ebigambo bye nagibuuliramu obanga muginyweza wabula nga mwakkiririza bwereere kubanga nasooka okubawa mmwe era kye naweebwa nga Kristo yafa olw'ebibi byaffe ng'ebyawandiikibwa bwe byogera era nga yaziikibwa era nga yazuukizibwa ku lunaku olwokusatu ng'ebyawandiikibwa bwe byogera era nga yalabikira Keefa n'alyoka alabikira 12 n'alyoka alabikira abooluganda abasingawo 5 omulundi gumu kwabo bangi abakyali abalamu okutuusa kankano naye abamu beebaka n'alyoka alabikira Yakobo n'alyoka alabikira abatume bonna era oluvannyuma lwa bonna n'alabikira nange ng'omwana omusowole ngende maaso ababoosabosa okuzuukira abawadde magezi ki Musumba? babuulire batunuulira omusajja ono awandiika enjiri eno yali muyiganya wa kkanisa era y'omu ku batakkiririza mu kukola ki mu kuzuukira kubanga Yesu Kristo yamukkirizaawo eyali omuyiganya wa kkanisa kaakano alabikirwa eyazuukira ebigambo byonna byayogera abyogera ku lwoyo yakola ki eyazuukira kakati awadde n'obujulizi twandingambye nti wamma omulambo bagubba mu buki bubbi naye kati ye yennyini awadde obujulizi nze saabiriiko nali sibitegeera naye yandabikira kankano mugende mubuuze n'abakyaliwo. Musumba wambadde nsaba tusooke tusomeze eryennyiriri endala then tuddemu ekyo ekibuuzo. Bakolisi ekisooka essula 15 12 paka 2. Ne Kristo bw'abuulirwa nga yazuukizibwa mu bafu abamu mmwe boogera batya nga tewali kuzuukira kw'abafu naye obanga tewali kuzuukira kw'abafu era ne Kristo teyazuukizibwa era obanga Kristo teyazuukizibwa kale okubuulira kwaffe tekuliimu so n'okukkiriza kwammwe tekuliimu era naye tulabika ng'abajulirwa ab'obulimba aba Katonda kubanga twategeeza Katonda nga yazuukiza Kristo gw'ataazuukiza obanga abafu tebazuukizibwa kuba oba ng'abafu tebazuukizibwa era ne Kristo teyazuukizibwa era obanga Kristo teyazuukizibwa okukkiriza kwammwe tekuliiko kye kugasa mukyali mu bibi byammwe kale era n'abo abeebaka mu Kristo baabula obanga mu bulamu buno bwokka mwe tubeeredde n'essuubi mu Kristo tuli baakusaasirwa okusinga abantu bonna naye kankano Kristo yazuukizibwa mu bafu gwe mwaka omubereberye gwabo abeebaka awadde zuukira yalabikira Keefa yalabikira nabamu bakyali abuusabuusa genda bakole ki ffe tetulina mukisa ogwo tubuulira enjiri y'emu ey'okufa okuziikibwa n'okuzuukira kwa Mukama waffe ffe okunoonya obukakafu oba okuzuukira kuno
ffe tubusanga wa ffe tubujja wa abatalina bye tujja kubuuza abatamanyi ntaana gyeri enkalu byawandiikibwa Bible kyogirire dda mu byawandiikibwa gye tugenda okusanga obujulizi bwonna bwe twagala ku Yesu era tusinziira tubutegeeze n'abalala. Paulo akozesezza ekigambo ekiyitibwa enjiri. Enjiri ge mawulire amaki amalungi. Bw'ayogera ku njiri ey'okuzuukira kwa Mukama waffe tuteekwa kuginyweza bunyweza kubanga tewali kisinga mawulire ago kuba maki malungi. Ate kyetukoze bulungi nti Paulo wali bw'abadde ayogedde ku bali abaakola ki abaaliwo naye olwaliro tebakola ki tebaliiwo. Obujulizi bwajja nga bugenda bwekuŋŋaanya n'okugenda okutuuka eno gye tukola ki gye tuli oba okuzuukira kwa Mukama waffe. N'olw'ensonga eyo tuli bakakafu ti Mukama waffe yazuukira era yatuwa obulamu obw'emirembe n'emirembe. N'olwekyo kyemugamba Yesu kyanenya abantu bali abatamukkiriza yabagamba he spoke nabategeeza ne basalawo obutakkiriza bye yakola ki na guno guliko enjawulo wakati w'abakkiriza n'abatakkiriza. Akkiriza nzikiriza byawandiikibwa nensalawo nti ebyawandiikibwa bino kyebigamba ge mazima nensiteekinga obulamu bwange ku ekyo. Atabikkiririzaamu afaanana nabali abaamuwulira ng'ayogera ne batakkiriza. Mukadde tugende Mako 16 tusome 15. Mako 16:15 yagambye bw'ati n'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango gulimusinga. Kyala Kabiito obumpimpi kiki kye tulaba mu kiragiro kino Yesu kyawa? Ekiragiro atutumye agambye nti mugende ate bw'abadde atuma takilasifayinze nti oba abaana abato okabe balina ogenda abakadde b'ekkanisa abasumba ffenna ate ne wetulaga tawaddeewo limiti mu nsi yonna eri mu Matayo 28 nga mubayigiriza byonna bye nabayigiriza mu bufunze batuma weetuli gyatutuma weewali n'obubaka obw'okutwala nabwo abo tulekedde. Katusome Mako 16:16 akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango guli musinga. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka si bwe kigambye? Atakkiriza ekyokubatiza takitaddeewo, tagambye nti atakkiriza n'atabatizibwa talirokoka. Oba muntegedde bulungi musumba kake mukantandike naawe okukkiriza kuno n'okubatiza bikwatagana bitya? Nsobola okubatizibwa naye nga sikkiriza. Oyinza okukwatibwa ekinyegenyege ng'olaba naawe n'ogenda okuba kabonero akalaga kyentuuseeko mu kutegeera Yesu. Bwe ntegeera nti yafa olw'ebibi byange n'aziikibwa ku lunaku olwokusatu n'azuukira era olw'ensonga eyo ansonyiye era olw'ensonga eyo nina essuubi ly'obulamu butaggwaawo. Ekyo kyenzikiriza nkissa mu nkola nga nfa nfiira wamu naye mu mazzi nenziikibwa wamu naye mu mazzi nenzuukira naye mu mazzi. Okubatizibwa kiraga kiri ekiri munda kabonero kalaga ekiri munda naye kyangu okukakola nga kiri ekiri munda tekiriiyo. Tweyanziza njagala mukadde tugende tudduka speed Mako essula 16:17 n'olw'18. Era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange
banayogeranga ennimi empya banaakwatanga ku misota bwe bananywanga ekintu ekitta tekibakolenga kabi n'akatono banasangako emikono abalwadde nabo banaawona. Lwaki atuwa obubonero? Lwaki abawa obubonero buno? Mr. Sewankam, obubonero buno lwaki abubawa? Obubonero buno abawa okwongera okukakasa nti yabatuma. Era okwongera okukakasa nti ye yali mu buyinza okubula okubaweereddwa obuyinza buno naawe abakomissioninga abawa obuyinza bwe bumu okugenda okukola ebyo byabadde akola. N'obubonero buno wabadde abubawa mu lw'E19 n'Olwabiri mu Mako 16 agambye bona abagoberera. Tatutumye kugamba nti bannange mujje wano mulabe ekyamagero naye bwe tugenda ne tubuulira abantu mu linnya lye n'obubonero bunaatugoberera. Ekyokulabirako tulaba Peetero n'omusajja omulema bw'aba musanga nti ffe zaabu ne ffeeza tetukola ki tetulina naye kye tulina kye tukuwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi tambula. Naye tebasooka kumugamba nti ffe tujja kutambula, basooka kukujulirwa oyo obubonero ne bukola ki ne bubagoberera. Bwe tukkiriza Yesu ng'omulokozi waffe, Yesu yatambulanga ng'alumwa olw'abasajja n'abakazi abaali ku nsi kuno. Kituufu abaalingako dayimooni, abaalingako endwadde n'ebirala byonna ng'alumwa. Kati bw'atuwa etteeka lino banaye lino tteeka ery'okugenda obuwulira etteeka. Omanyi oli bw'omugamba ekiragiro alabanga ekintu ekyangungu naye etteeka tuteekwa ffenna okugenda okubuulira ki enjiri tulumirirwe wamu nga na Yesu bwe yakola ki kubanga twazuukirira wamu naki naye era twafiira wamu naye ne tuziikibwa naye ate ne tuzuukirira wamu naki naye. Ekitegeeza ekirumya Yesu naffe kiteekwa okubanga kitukola ki. Kyava agamba nti obubonero buno bunaagendanga nammwe naye tagamba nti genda otandika okunywa katwa olyoka okole ki balabe. Oba genda otandika okuyita abantu obagambe nti kakati mujje mulabe ebyamagero byembakola ki byembakolera. Eyo si enjiri kubanga Yesu yali muwonya ku nsi naye teyakwezaako n'omulundi n'ogumu okuyita okuŋŋaanya ekibiina olw'ebyamagero. Katwebaze Katonda omulungi ow'ekisa tukwebaza kubanga okuyita mu kwagala kw'okungi n'ekisa ky'omwana we Yesu obadde wamu naffe. Tukwebaza olw'ebyokuyiga eby'amaanyi bye tuyize okuyita mu kkooti eno yonna. Kyetuva tusaba omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere wamu naffe. Mwoyo Omutukuvu ayongere okunyweza ebigambo bino eri obulamu bwaffe ffenna biteeketeeke olw'obwakabaka bwo okusinga ennyo tunywezebwe mu kwagala kwo ne mu bulungi bwo bw'onoolabika ku biro eby'eggulu tusikire obulamu obw'emirembe n'emirembe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabye. Amen.